Onliners, you are most welcome. Abagino tulaba after namwe abatulaba live, you are most welcome. Tulina omusumba Alban Byamukama wano ku Divine Heavenly Ministries Kasenge. Bamemba ba House of Joy tubagala nnyo, mwebale kutwegattako online. Mbalabye nga muri 20+ ndowooza tunamalya service nga muri mu 10 eyo tubaniriza mwenna. Kale nsaba tuwanike emikono gyaffe tugatte engalo zaffe tuwanirize omusumba Alban Byamukama n'engalo ez'amaanyi. Amina. Atutwale mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Yesu mulungi yeebazibwe. Yimusse emikono gyo muwe ekitiibwa. Owulire emmeeme yo n'omutima gwo. Ekyo Katonda ky'asinga okwagala ng'omuwa ekitiibwa, ng'omugulumiza, ng'omusuukumya. Oli mulungi Taata, twagala kwebaza. Ennaku 7 Taata zetubaddemu mu kusiiba tuzitadde wali webale kisaakyo simaanyi gaffe. Tukwebaza olw'akasenge Mukama gy'otuwadde. Tukwebaza olw'ekitundu ky'otuwadde. Tukwebaza olw'abakazi n'abasajja b'otugasseeko. Batulaba nga tubayita otwambuka ne bagamba obaabo balalu. Balaba obutundu baane ne batategeera. Naye Mukama tukwebaza kubanga matiri bona bagenda kitegeera. Kyekiseera otwale ekitiibwa ogulumizibwe Dadi waffe gwatagwawo. Weebazenga Mukama gwe emmeeme yange. Eruyimbe ng'okitegeeza. Ebyonna ebiri mu nze sinzanga erinnya lye. Weebazenga Mukama gwe emmeeme yange. Teweerabiranga birungi bye byonna. Weebazenga Mukama gwe emmeeme yange. Sutula kunange eyo. Ebyonna biri mu nze sinzanga erinnya lye. Weebazenga Mukama emmeeme yange. Teweerabiranga birungi bye byonna. Weebazenga Mukama gwe emmeeme yange. Ebyonna ebiri mu nze sinzanga erinnya lye. Weebazenga Mukama gwe emmeeme yange. Teweerabiranga birungi bye byonna. Weebazenga Mukama gwe emmeeme yange. Teweerabiranga birungi bye byonna. Obuvanjuba ne bugwanjuba bwe biri wala. Bwatyo batatewala ebibi byange. Ng'omuzadde bw'asaasira omwana we gwe yazaala. Ne Mukama bw'asaasira batyo abamutya. Weebazenga Mukama gwe emmeeme yange. Ebyonna ebiri mu nze sinzanga erinnya lye. Weebazenga Mukama gwe emmeeme yange. Teweerabiranga birungi bye byonna. Teweerabiranga birungi bye byonna. One more time. Teweerabiranga birungi bye byonna. Mukobere engalo ez'amaanyi Dadi waffe. Kale weetuulire mukobero kwa Dadi. Yesu omulungi yeebazibwe. Ndi musanyufu nnyo olwa mukwano gwange muweereza munange ate maisaani kubanga muzadde tuyiribye n'essennono bambe ayina omutima ogwo gw'okuweereza Katonda ng'ategeka ku luseedi ng'olaba kufuba ali mu charity
n'atuyitanga naffe baatuyita tulinga embwa edwaziza gine yaayo naye mu byonna njagala okubire Katonda engalo ez'amaanyi. There is God in heaven. Ayamba abantu be naddala abo abamulemerako. Abamulemerako. So ndi musanyufu nnyo olw'omulimu guno gwensanze era neewuunyeza. Omanyi ffe ng'egye nze natandikira mu ntebe nga siina abantu bempeerezaamu nga tebandaba. Bandaba nze sibalaba. Online. That is 2020. Natandika 2019 December 16th, you know, nga nyinawo program ya kisoboka ebyobadde omisinze mu 2019 okubiri covering nga tanagwawo nimbagamba ebya January, Feb, March netusabanga kati mbangenda amalirizaako ka program nkasaanikire nafunangayo eddakiika ningenda live nfunobeza kati ate gulu neri confirming nti continuing ninga natambula ntya n'ekintu ekitalina linnya nimpula munda yange nti Facebook altar netusaba netuyiriba kati nali ngenze Rwanda bwe nali ngenda omwana gwe nagenda nengamba njagala kubeera Rwanda nga ndi live n'agamba oba kisoboka kitya netutakula obwongo n'ebitabo netuswanga nti osobola kuruuminga netukikola n'okikolerawo naye nga data nkozesa olunaku mitwalo nga 6 nini nkikola kati mba nkyaliyo. Yesu yeebazibwe omulungi yeebazibwe mba nkyaliyo ne bagalawo ne bakola batya ne bagalawo ninkomawo COVID olwo 2019 ngivuddemu ngenze maaso nga nsaba naye nga sina waliwo we naweererezanga ekyanja ku baluko n'emutundwe ku administration block eyo ngawa wali kumpi n'omuyembe ku radio bwentyo nze nga bwentambuza obuweereza bwange wendi wona mpeereza. Yesu yebaze ne final ntubeera ne Facebook altar netugenda maaso kati bwe bagalawo nga tetulina we tulaga zomanye namanyire ebyokudduka kuva kati nga ntudde wamu kati nimbeera nga mpeerereza waka nga nyina lanchawa nga nyina ningolooza waliwo nga nabeewaka bennyini ebintu byange tebabikiririzaamu nga bonna beebaka ne bafuluuta ninfa nakyo ne bagenda kulaba mu COVID mwana nga kikola kireeta abantu ovanga kuweereza mu bantu b'otagenda kusaba kiweebwayo ng'obalaba oba akuwa oba takuwadde gw'omanyi wano bwenzisaba oyinza okuswanuganya musumba nandaba atya n'ojjayo 10 naye bali nga teri aye nange omwoyo gukibasaba naali sigwina. Finally netugenda maaso kati ministry ya maanyi nnyo kitebe House of Joy nabo bennyini bakimanyi. Yesu yeebazibwe era nvuddeyo nga musumba atukyaliddeko nga naye anaateera kumaliriza Apostle Alfred. So nebaza Katonda lwaki ndeese ebyo Alex njagala nkulaga olugendo bw'olaba abamaliriza tobitegeera mutundwe batandikira mu nyumba muze bwe yayitanga abaana ba Miracle okujja okuweereza omanyi baana baffe abo kati nga tewali katuute tewaliwo bekinga yona nga balinnya mu ntebe ze yali akyalina obuti era ne zikaddiwa nga tasobola zizaawo. Oluusi kati mwolaba mutandikidde mu kunoonya Katonda oyina knowledge oyina ffe tukukwatako tukuwabula kati ffe bali batandika ate nga baliyo nga bali ba green bo nga bw'otandika okuweereza ate weeyongera kwonooneka nga bali babisi ddala weebale mwana ng'oyongera kwonooneka era buli kimu ne kigwawo byonna ne basigala ne finally ne banoonya Katonda nga bwe mubadde mu kunoonya Katonda. Kyengenda okubuulira balina kye bayitanga suicide nga woolaba kyaki eneno olwaleero nga waliwo ensiko nga beesonsekayo eyo nga mutundu eridde enja zone tomala gabeera wabweru nga wooguddewe mukaanya eno wooguddewe teri kwenyeenya omusota n'obwe gukuyitako tomanya n'eng'oli eyo osinda okaaba. Mwana Katonda gwe bw'oba oyagala kulaba Katonda va mu kuliisa ebijanjaalo empiso va mu kujja wano nti ekikuleese wano ekigala nga kikuluma nedda
jangu ng'oze kulaba Katonda. Renti oburenti naye ndeete wano apaana waliwo ekirala kiweetaaga. Yensonga lwaki Katonda agasse ku musajja nga Alex no mwana venaka. Eyo yonna twatabaarayo dda. Haleluya. So nebaza Katonda ku lulwo. Webali kuba nekituyita mu luzungu boldness. You know, some people bajemera Katonda because tebalina boldness. Boldness kitegeeza obuvumu. N'ofuna obuvumu njatandika ekiba kibe. Then waranga ako akantu kajagwa. Yesu yeebazibwe. Omulala nayina muwala wange ng'avuddeyo aweereza bamba omwana oli yankwatako yanuma. Yaliko omulimo yali akola Malaysia mu embassy ya Uganda e Malaysia. Mukama n'amugamba yandabanga live genda oweereze ne pastor Byamukama nga ndi awo nange nga byonna sibimanyi byenyina okukola sibimanyi. Okitegeera kye ngamba nze saasoma saakola ki kati nga ndiyo nange ndi mubisi. N'amuleta kati aba atandise Katonda nga ampadde ekisa mu kuweereza ayina engeri gy'ampa ssente ate ninzisaasaanya kati abantu tebakitegeera. Bwe ndeeta abayimbi muwaayo 15, bwe ndeeta omusumba tagenda nga tayina, abantu ku kyaki nga balya twatandika mu covid bonna nga balya, bwe ndi musumba ajja wa ssente tabanga yafuna yab'ebisiyaga nga be bamuwa. Omanye abantu batuulawo ne beebuuza kati nga tebategeera weziba. Bwe baba ne baga oyo omuwala ayava ebweru oyo yazireeta. Kati ne bagenda ne baliiramu maama wange mu mwoyo ne bamuliiramu ne bamugamba byamuyagwa. Oli omuwala agenda kumwagala. Negawala oli bwe yajja kunyonya n'agamba gwe parking oteyerye mutundo wano tewali Katonda. Wano oli mupenzi. Narose wano ekiroto ng'olina wano ekiwala kinene kyeru nga kyoyagala kubanga kikuwa ssente. Bambi nga senga we yali yamuroga nga yamusiraanya nga ye saddaaka ye kati nga tayina nakyeyajja nakyo ntampe. Okitegeera naye oli ye bw'araba nti oli yakola ki kati gwe olaba Senono tolaba kino kyote oli asobola kunyanaga nti Senono ayina gwe yabba olowooza ekyo yakikoze atya ng'atandika kuba kino kinene nnyo ng'ogikugamba nti waliwo amatundubaali kino ekintu kinene. Ssebo njagala nkubulire nti waliyo kyaki nga zimaze n'emyaka 5 nga n'obwo obutundubaali tebabuyina. Nze 2022 nagenda e Butaleja nga kyaki nkulu bakulu nenga kyaki abalema bakisitula bw'ekifulemu ne kigwa twadayo ne tugizimba. So ekyo kikuleetera omutawaana. Yesu yeebazibwe. Neebaza Katonda omuwala oli ndowooza n'ebiseera bye by'okufumbirwa olwali tebinatuuka. Nagamba Mukama omanyi omutima gwange bukyandokoka nali mwenzi nayina effujo ng'obwenzi bwenyina bwa kisiru naye omanyi mutima gwange sibangamu nakagamba nti waliwo gwe njagala okwagala ningamba kolera omwana oyo baswale out of blue. Katonda n'amuleetera oli yava namukomera yali musawo n'atandika kusabirawo waffe myezi ng'esatu n'amulaba n'amwogereza ne bagamba kati neeyemese ya mu kanisa gyagudde kuba nange abantu bakakatoyo mulokole beera n'ebigambo bitono bw'otanoonya Katonda oba nti oyo amwakiddeko katayina ki yeeyita na musawo si musawo. Bannange nze njagala kukkiriza abantu bakwogereko gw'onoonye Katonda. Tomanyi kye kitegeeza eyo wewava speed. Omanya kyabako embaga n'ebaawo ne tugikola ne bafumbirigano kwekyo ekiro kyennyini n'afunirawo olubuto ne bagamba oli namukulu tajja kuzaala. Ekyo ekiro twagenda okubala kyennyini kakwe yafunira olubuto. Yesu yeebazibwe. Ozanya ne Katonda wa House of Joy. Omanye kyabaako omulenzi n'abeerawo n'akola emiro yali alimba si musawo. Katonda n'amusuulako omulimu akola malwaliro 2. Yesu yeebazibwe. Kati nimbayita nimbagamba mwali mugamba ki? Omanye abantu abamu olina obbanyonnyola ne bajjukira bye bayina nga wali ogamba ki?
nze sinze omanyi ofunze oyo katambuza oyo agasaasaanya oyo gwogwako gwe noonya Katonda ojja kusirisa abantu, ojja kusirisa abantu bagambe nti ekitiibwa kidde gy'oli. Mukama Katonda osaanidde obumwa bw'abalaba obugadde, Mukama tewali ekitiibwa bakidde gy'oli. Mukama Katonda osaanidde obumwa bw'abalaba obugadde, Mukama tewali yakwenkana. No one, taliyo yenkana Katonda gwe munoonya owummule. Twezuulirayo enjogera kati noonya Katonda gwe sirika. Wangi noonya Katonda osirike, weereza Mukama gosirike. Bajja kuseka, bajja kwogera, bajja kusala ebigambo, na end of the day bajja kkiriza nti there is God in heaven. Akitegedde kubire Katonda engalo z'amaanyi. Hallelujah. So nebaza Mukama, ngenda kusharinga naawe okunoonya Katonda. Katwombeeke tusabe. Katonda omwesigwa nange n'obuyinza nkwebaza olw'omulimu gwe watandika muno, nange nimbeera nga ndi omu mu bafunye omukisa mu bantu abasoose Mukama Taata abatali bangi, nange nongatta kwabo mbeere n'obujulizi bw'obuweereza buno. Taata Kitange nkwebaza kubanga olwaleero ate ogenda kunkosa oyo omukazi agenda kuva wano ng'akulabye. Taata Kitange oyo omusajja agenda kulaba, buno obuweereza bugenda kulaba, ebintu bigenda kukyuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina era amiina. Yesu omulungi yeebazibwe. Amanya n'eddoboozi Pastor Alban Byamukama Deborah. Deborah ye mukyala wange Karara gyali akitegedde nti nzizo wa Senono. Haleluya mugambyeko. So nebaza Katonda, nzaalwa Mutundwe, ndi mu buweereza bwa Kitebe House of Joy Ministries International gye yanteeka. Haleluya. So bwe nkugamba kunoonya Katonda, mmanyi kye bayita okunoonya Katonda. Natandika ogenda ku Prayer Mountain 28, omuwala yantwala n'okufumbirwa yafumbirwa omu mu baweereza b'oku lusozi. Twatambuza bigere, yangamba ebizibu by'oyina n'ono muganda wo jangu nkutwala osabe. Twatambuza ebigere okuva Mutundwe ne twambuka ku Prayer Mountain, nga n'eyo Jumayi tebanagizimba, nga tolengerayo na butaala. Nintandika olwo okunoonya Katonda ku lusozi, ne wafuuka ng'amaka gange. Nimpeereza Katonda Mutundwe nga bwenoonya Katonda, nga bwensiiba. Omukisa gwe nafuna, nasanga ng'ebiseera ebyo Musumba Tomo abaweereza buli wiiki ku lusozi bamalayo ennaku 3, banange waaliwo ekisa. Buli wiiki nga tumalayo ekitono ennaku 3, naye ng'amanyi okutwalayo ennaku 12-7 yatugamba nga muve ku kanisa yeeweereze, ffe tunoonye Katonda. So ne tumunoonya. Nkubuulire nga simanyi kusoma Bayibuli, nga nze ndi ng'Omukatuliki naye nga ndi mu barokole. Omanyi Abakatuliki tebasoma Bayibuli era tebamanyi gisoma. Bwe baasangamu ekyawandiikibwa ekigamba amanyi bingi, alibuuzibwa bingi, ne bagamba faaza gw'oba osoma. Tebagisoma. Tobuuzanga Omukatuliki ekyawandiikibwa. Kati bwe ntyo nange bwe nali naye nga ndi mulokole, naye engeri ya Kikatuliki nga nange basoma busomi, siina Bayibuli. Ye mbeere nayo manyi ogisoma, naye ekisa kya Katonda eyo mu kunoonya Katonda, ningenda nga ngattulula ennyiriri. Wangi gamba muno nti n'agenda agattirira ennyiriri, ngenda kulaba nga nfulumyamu ekigambo kubira Katonda engalo z'amaanyi. Kataawo naali nfunye ekisa nga nze sitowakipa y'ebintu ebiba bisuulirwa mu kyaki. Kati nga nyina obuyinza okugyayo Bayibuli emu ninsigala nga ngattirira. Yesu omulungi yeebazibwe. Omanyi kye bayita okugattirira? Kati nga wano walwa ekigambo na abo, bana aba, mana ama, nananyana inyi, abamanyi, nga bwe ntyo bwe nsoma. Kati waliwo ekiddako rana iri, nananyana anya, erinnya. Era nze bwe mba kati nayiga okuwandiika, naye bwe mba mpandiika ekigambo ekyo double N sigiteekako.
kubanga akoze akasoma. Yesu yeebazibwe. Bw'atyo Katonda nanjigiriza okusoma n'esomera Bayibuli. Kwegamba kyewuunyisa bw'okigamba omuntu takikiriza. Katonda gye yanzije naye mu kumunoonya. Otegeera? Kubanga wakati mu kunoonya Katonda nafuna kye bayita faith, okukkiriza. Ninzikiriza nti nja kusoma ate mpandiike. Nakubanga ekinkumu nintandika n'okugasiridayo ku makinkumu nga bwe ngenda wantu ne bagamba kusayininga nga nsayininga ebyange ebyenjagala. Naye nga kyensayininze wano leero enkya si kyensayininga eri. Ontegeera kyengamba? Nga bwe ntyo nga siridayo kuba kinkumu nze nyina signature nakati nagifuna. Era namala nali ngenda gulawo akawunti, omwana nanga nti sebo pastor, make sure kyogenda okukola wano kyolisigala okola obulamu bwo. Ne mu mpapula ze bampa zonna kitegeera. Ngamba ayi Katonda wange oba ndikijjukira. Ninkikola ne bwe twagenda okuregistaringa enanga muntu nakyo ninkikola. Kati eyo ye signature yange sikyusaamu. Kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Haleluya. So nebaza Katonda nti mu kunoonya Katonda mulimu emiganyulo. Gwe topapa. Topapa. Oluusi oba oliko bingi ne gwe ofa kimu Mukama mpazale nti eyo nsonga ntono. Naye n'abaana nga baga nti nze omutwalo tegunoonyeza Katonda naye nga talinamu na 10. Waliwo by'olina okutandika okunyuma ti nze omutwalo tegunoonyeza Katonda. Noonya Katonda lwa binene. Noonya Katonda nga njagala kutuukirira gy'ali. So tulina soma wano Bayibuli baneesome. Omuko omukulu maama nsanyusa okusanga. Genda mu Zabbuli ey'omwenda olunyiriro olw'ekumi. Njogera kunoonya Katonda. Yangu yanzeruka envi wano saaze kufiirako. Agambye atya? Zabbuli essula 9 olunyiriri olw'ekumi. Nti n'abo abamanyi erinnya lyo baneesiganga ggwe. N'abo abamanyi erinnya lyo baneesiganga ggwe. Kubanga ggwe Mukama tonnabaleka abakunoonya. Kubanga ggwe Mukama tonnabaleka abakunoonya. Owooluganda nzize kuzaamu amaanyi. Tewaliwo yali anoonyeza Katonda, Katonda n'amuleka. Tekisoboka era tekiribaayo. Tayimu gy'omala ng'otudde awo Katonda agibala. Mu biseera bimu alikuŋŋaanya kyonna kye yakubaliranga alikikuwa. Omuntu asobola kutandika kuyingira ebbaala ng'ayina obuwumbi ku akawunti. With time n'osanga nga takyalina na 10. Naye omuntu ayingira kyaki n'anoonya Katonda nga talina na 10 ne bamaliriza nga bagamba nti oyo wa Ruminati. Lwaki? Buli kaseera wabaawo enkyukakyuka. Ne bamaliriza nga bagamba nti oyo mulogo. Lwaki? Kubanga buli abadde akusindikira ejjembe nga lidda gy'ali. Olw'okuba ng'onoonya Katonda oli mu kubeerawo kwe, olina amaanyi ge. Bye basindika gy'oli tebisobola kutuuka gy'oli. Naye ate olw'okuba bimanyi gye byavudde, eyo gye bidda. Ne balyoka balowooza nti oli mulogo naye nga toli mulogo naye ng'onoonya Katonda. Some people, abantu abamu tebamanyi nti mu ggulu waliyo Katonda. Bamwogerako naye tebakikiriza. Osanga omuntu asoma Bayibuli ng'aga nti oyo alimba Katonda tasobola kuwonya. Kubanga bo bamanyiira biri. Bino obulokole si ddiini. People mubagambe nti obulokole si ddiini, obulokole maanyi ga Katonda. Mutandikidde wano mu tenti. Akaseera tekayinza kuba na kanene ku mulembe gwe tulimu Katonda akola ebyewuunyo. Bajja kusanga nga waliwo tiles. Nze mbagambye natandikira mu ntebe. Naye bwe twabadde tuzimba Another Church e Kabuwambu Mitiyana. Ate eyo twaguze ne tiles weeziri. Tugenda ziyiwako. Twakoze ebirungi byereere. Kuliko amabaati.
bwe nali nva mu diiro nakola ka studio nga kakoma wano naawe nga mulimu akatebe n'akameza nabigula emitwalo 13 nga kwetutula ffe tuweereza tutudde. Naye olwaleero tekisoboka. Bw'ogenda ewaffe ku church tulina kapeti yoko obeere mu 2 point something ze twagigula kapeti. Yesu yeebazibwe. So Katonda bw'omunoonya omulaba tebaddayo kulimba na kusoomooza. Abantu abamu musaba naye bwe bakusoomooza n'okaaba nga nkaaba nti Katonda omanya maanyi Katonda g'ayina gwe, omanya obusobozi bwa Katonda. Katonda akwegattako. Nagenda jinja kuweereza eri kyaki mwe yali nga landiroodi abagoba, mukyala wa landiroodi ng'amutaddeko akazito, goba abalokole mu kizimbe kyaffe. Nanakoowa abalokole, kankuwa obujulizi buno weewuunye. Bali abantu ne banoonya Katonda. Oba omukazi yaloota kyoba yabaaki n'aja ate n'alokoka. Kataate bano sente ne zitandika okwagala obbalema. Kataate nga yakwata mu durowa ya bbaawe n'atoolayo n'abawa ne batoopinga ku rent. Kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Ekyo kyankwata ku bwongo. N'abagamba amazzi tebaddayo kusasula. Imagine. Wanji. Kati kankuwa obwange obweri ku House of Joy yeyoke church mu corona eyali esaba nga teyeekwese, nga tuli online n'ekibiina tukitunuzaamu nga tusaba, ate nga singa baguddewo nga wakyali lockdown nga bantu tebatambula na motoka, ffe nga tusaba, ate nga tubeera ne overnight buli lwakuna nga twegayirira mu corona. Yesu naali ntya. Kati lumuwala omuntu yalina emitawaana ne bamugamba genda onoonye Byamukama, agenda kujja nimugamba tusaba. Namukikola mutya bajja bakwata ng'ava mu State House, ate ng'ali close n'abanene nenga naye aleeta ebibye nga no bwe baba batambula beera mu nnyonyi ne tusaba. Kati bwe naali ngenda obivaako nga bangambe bakunoonya bajja okukwata, nindoota nga ayina akatebe ng'atudde ku mulyango nga buli mukyama agenda okujja ng'amugaana ningamba osaaga busaazi. Nayongerayo, omanyi kye nayongerayo, Saturday midnight deliverance service nga tutandika ye service yokka nga tugitandika 6 gwa kiro nga abantu bonna beebase. Haleluya. Omanye kyaddako nineerootera ye mwenyini oyo yamarama yagamba pastor musabe nga mpola, nagamba ebintu birisi yangamba olaba muzeeyi yayita muwalawe alina kyaki, namugamba togeza n'osaba. Nagamba olw'omwe kati oyo bwe yali amarama amaanyi gwe neesigamyeko gwe nalaba mu kirooto, nindoota kabwejungira yennyini n'ekikofiira ng'atumbudde ng'alina konvoyi n'ayingira, yasooka kutuwa $1 mu kirooto. N'agamba nagaana okusaba, naye mwe ne mugaana ne musaba. Musajja gwe gw'okkirizibwa weka mu Uganda okusaba emisana n'ekiro. Haleluya. Era ffenna olwe baggulawo ne bagamba munaakomanga 12, ffe twasigala nga ne overnight zaffe weeziri. Tuba tumaliriza bankwata nga korona aweddeyo nno. Poliisi najja nankwata nanzija katuti nantwala mu kkomera nga munyiivu, naye nga emirundi 2 korona ow'emirundi 2 tumumaze, baguddewo zi church, ye nankwata mbu ndi mu tayimu ya kafyu, ninga kalera boona omulalu ndi mu tayimu ya kafyu, we babadde babagana nga ffe tusaba wano ne church twagizimba mu korona. N'ekyo kikyembadde ngamba bw'onoonya Katonda. Kati kyembadde nkugira yawo obujulizi nga waliwo omusajja musiraamu, ye nnyumba ng'ey'okuna oba ey'okumeka okutuuka ewaffe,
n'agamba nedda kiri too much. N'agende wankulu ku police station, n'ajjayo osi n'amuteeka mu mmotoka ye, n'amuvuga n'amuleeta, n'agamba abantu abo bajuuga. Nage ekisooka bajja tuleetera obulwadde ku kyalo kubanga abantu baabwe bavaayo ne bajja gye tuli. N'agamba baagaana okuzina basi. Osi n'amugamba kankomewo, nzizaayo ngenda kujja. N'amuzaayo. Twalinda osi tetwamulaba. Newulire kyabo ne tususa efujjo. Ab'oku kyalo ne bagamba nti nedda bano abantu batuleekaanira, tusayininge tubagobe. Ne basayininga nga yabulayo ne bamukubira gw'obulayo nti kiki twagala goba musumba atuleekaana. N'abagamba ne bantu mwe muli ettima lyaki mujja kufa bubi n'ettima. N'agamba omusajja katoolwa omulwanyisa ekintu kye, n'agamba nze sijja bisayiningayo, bwe muba mwagala mukole meeting tuyite musumba tutuule naye tumunyonyole akendeezeeko, naye sijja bisayiningako. Haleluya! Gwe noonya Katonda osirike, weereza Katonda osirike, ebintu bijja kukola. Ayakuloga yali akunamira kyakyeveewo, yabawa obukadde 10 mugulewo mu linnya lya Yesu. Abange bw'olitegeera ekyo nti Katonda sukulumye, okumanya n'okutegeera kw'abaana b'abantu oliwuumula. Kankwagase Katonda weewuunye. There is guy yafa. Leti Gaddafi yajja Uganda n'amanyira Katonda, n'akwata Bible n'agimanyira. N'agatatobuulire. Oligayi yali amanyira, yajja abasiraamu bajjamu engato nga bayingira omuzikiti, yayingira nazo. Ne gayi yamanyira wano Bayibuli, addayo ewaabwe obusajja ne butandika mpolo kwekalakaasa. Oligayi yali alabirira abantu be ng'akusomesa omwana bw'omuzaala amusomesa, motoka weeri, ennyumba we, nga buli kimu mu Libya bali baawuumula. Amazima okuba yakunamira Katonda baamwefuulira mpola mpola, yafiira mu mpuku. Ne bamuwalayo ng'akalambwe bakasibye nga bakawalula ku motoka. Ne gye baamuziika teri amanyi. Oyo gayi yalina ssente, yali ayagala okugatta Africa babeere ne ssente zimu, babeere ne pulezidenti omu, balyoke bakulaakulanye eggwanga Africa. Banange yafa bubi kumanyiira Katonda. Gamba nti Yesu, nzija kwejoogo n'akamanyiiro bye mbadde manyiira Katonda, kubanga gwe tomanyiirwa. Osukulumye okumana okutegeera kw'abaana b'abantu. Okuva olwaleero effujjo lye mbadde nalyo lyonna ndyenenyeza, ngenda kunoonya n'omutima oguteredde mu linnya lya Yesu. Amiina. Mwongere engalo Mukama. Kankulaga ebirungi ebiri mu kunoonya Katonda. Soma Zabbuli 3:10. Psalms. Agambye atya? Zabbuli 3:10. Obwana bw'empologoma bubulwa ne bulumwa enjala. Obwana bw'empologoma bubulwa, kyokka maama waabwo waali ne taata, ne bubulwa ne bulumwa enjala. Naye abanoonya Mukama, tebaabulwenga kintu kirungi kyonna. Tebaabulwenga kirungi kyonna kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Mwongere engalo empologoma ya Yuda. Haleluya. Yesu yeebazibwe. Owulira. Naye ate bwe tuba tunoonya Katonda tukola bwe tuti. Yeremiya 29:12. Yeremiya 29:12. Era mulinkaabira era muligenda ne munsaba, nange ndibawulira. Era mulinnoonya ne mundaba, bwe mulinneekenya n'omutima gwammwe gwonna. Nange mulindaba bw'ayogera Mukama. Bwe mulyekenenya n'omutima gwammwe gwonna. Kati ate raba Danyeri 10:18 10:19. Danyeri 10:19. N'ayogera nti ggwe omusajja omwagalwa ennyo,
totya emirembe gibeere gy'oli. Beera n'amaanyi weewaawo beera n'amaanyi. Beera n'amaanyi weewaawo beera n'amaanyi. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Osome 19. 19. Nti awo bwe yayogera nange ne mpeebwa amaanyi ne njogera nti Mukama wange ayogera kubanga ompadde amaanyi. Kubanga ompadde amaanyi. Katonda ajja kuwa amaanyi bw'omunoonya era bw'ogendera ojja kulaba nga baga nti gwe Danyeri omusajja omwagalwa okuva lwe wateekateeka omutima gwo kunoonywa Katonda ebigambo byo byawulirwa. Buli lwe tunoonya Katonda, buli abanoonya Katonda bateekateeka emitima gyabwe. Si kujja buzi n'obeera nti noonya Katonda wa. Kutereeza omutima gwo kye bayita okunoonya Katonda. Kusonyiwa ababadde abalabe bo. Kusonyiwa abakwogerera. Okwagala abakuyiganya. Abaagala oveewo be babeerewo balina okufuuka mikwano gyo. Kasita okola ekyo oba weeyawulidde Katonda ng'ebirala obitadde, essaala zo zigenda kuwulikika. Essaala zo zigenda kuddibwamu. Ebibadde bikutawaanya bigenda kudduka. Ekitiibwa n'ettendo bidde eri Katonda atonda eggulu n'ensi. Gamba nti amiina. Amazima kye weetaaga ekyo mukwano gwange onoonye Katonda. Abamunoonya bamunoonya n'omutima oguteredde. Genda mu kitabo kya Kukungubaga essura 3 nviira ku 22 n'ekyenjagala okulaga kiriwo wansi. Agambye atya? Kukungubaga 3 Hallelujah, hallelujah. Amen. Agambye ati Kukungubaga 3 okutandikira 22 ku 22. Nti kwe kusaasira kwa Mukama waffe obutamalwawo kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Kiba kijja buli nkya. Obwesigwa bwe bungi. Obwesigwa bwe bungi. Mukama gwe mugabo gwange. Emmeeme yange bw'eyogera kyennaava musuubira. Mukama aba mulungi eri abo abamulindirira. Eri emmeeme emunoonya. Kirungi omuntu okusuubiranga n'okulindiriranga obulokozi bwa Mukama ng'ateredde. Oteekwa kuba ng'oteredde. Tutereera tutya nga waliwo ebintu by'ogenze weejjajjamu by'omanyi bye wasoma ebimu ogenda ng'obiswitchinga off n'olyoka otereera Mukama. Bw'ogaana yakikola. Ate munange mukikola mubaamu some pain, you know. That's why oteekwa kakana wansi wa Katonda n'omunoonya ng'oteredde n'omulindirira ng'oteredde ne weewaayo. Ajja kukola ku nsonga zo. Ebyo ebintu ebikutakuza omutwe. Mbadde ngamba abantu mu saavisi eyaffe nimbagamba banange neegombanga fridge. Kubanze bwe nawasa mukyalange n'afuna akalimu Musumba Tomu yamufunira akalimu kubanga gye yali abeera ya bankinga nga sente ze ate nga muwala wa Maaza Justine Mugerwa yesengaawe. Kati neegomba fridge. Kati muzee n'amufunira n'agamba ate mukyalange yalimu amarararara nga yeemanyi yasoma era nze yangamba nga nagagundi ayeewadde ez'omumpa gwe bazikuba gwe bazibanaga ojja bikola nga nange sitondowala. Mukama yali yansumulula so namufunira omulimu ng'ennaku mati wali watandise supermarket ya Nakumati n'atandika kukola eyo. Kati yagulawo ebintu ebimu like TV tetwalina. Nange nali nguze DVD ku muntu aweddemu yaja ng'atama naga mpeddemu zompa zentwala. Nayinamu akasente nange katono. Omanya abaweereza nga bakublessinze nga tonnakasaasaanya ninkagulamu. N'agula sideboard buno obuzungu bwali bwakatandikiriza kujja obwo. Kateeko kati netufuna entebe diiro lyaffe ne lirabika bulungi.
nimpira nga njagala nfuninga ng'akatunda kava mu fridge banange neegomba fridge kati mba ndi awo nga naye yajagala n'atandika ku mulimu nga bw'afuna omusaala asasulayo kati bwe yagwayo n'ampita nzije njino era ng'omukyalo omugezi nga tayagala bw'anaagireeta balooze ab'oku muzigo nti yagula ebintu mu nyumba era ne TV nze gwe yawa sente ningenda ningigula. That's why I love my wife. Nti nga anzibiikiriza nga abantu tebategeera balooza nti ninamu omulamwa nenga ndi lukebe yennyini. Abange bakazi mwe muzibiikirize nga babba bammwe. Yesu yeebazibwa omusajja mukyala wange ekyo n'obwomwogerera ki ekyo kyayongera omukwano gwange kyali yakankolera ate twali mu Bamisiri ate nga bamanyi empeereza maanyi bandinsekeredde fridge nejja kati nange natandika omanyi buli kyofuna mu Katonda kiina levo gye kikwongerako. Olunaku lwe nafuna moroka 9.7 bagenda okuziba nga nyina emitwalo 10 mu nsawo endya yaffe n'entambula yakyukako olwo. Kati nange bwe twaleeta fridge natandika gikolerera mulina okubaamu watermelon mulina okubaamu yugati mulina okubaamu amata naffe tuggyemu akagundi ka jesa tugende tufu ebyo natandika obikolerera naye ssebo lwaleero sikyalowooza ku fridge ate si yeri eriwo ate wajja ya bbeeyi erabika bulungi naye siina budde bwa fridge kati ntwaningamba kale raba bwe nakubanga n'omutwe wansi nga nkolerera fridge wanje olwaleero waliwo kyotaddeko omulamwa kijja kumala kikutame nga kyajja naye gwe noonya Katonda atatama asigala akola asigala atuyamba asigala tutaasa. Nyina mukwano gwange yakola buli kisoboka kuzimba ennyumba n'azimba ennyumba mu kikomera n'agatako n'endala ey'abapangisa n'agabwa endiba siina kasente ejja kunyamba nga nayo nungi ezo zaamutamata n'okusengukayo asengukayo n'okuyitayo tayitayo ate kati yangamba nzimbye mu kyalo ennyumba eringa Lubiri ebintu by'ensi bijja naye ne bimala ne bikutama. Waliyo omusajja atatama bw'atatama bw'omunoonya ye Katonda ate bw'oba tomunoonyeza naye ajja kutama. Kankagambe kano omulokole atanoonya Katonda Katonda amutama n'atandika kulira ebigambo by'abasenga be nga bamutwala mu nsiko. Kikusete wagenda jindi naye omuntu anoonya Katonda byonna bye boogera tabiwulira abiraba nga missed call asigala tunuulira Katonda oyo asanyusa bangi afuna baabalijja bwajja n'ayimba omwana w'omulema abange n'oddamu amaanyi n'oga n'olaba ba Alex n'agamba nava na Kaseke nga siina kyendi oyo yali mutono wano George lya ono abadde mutono 2019 abadde katono abalaba musumba wammwe ku MCF 2018 2019 bwe bajja balooza oli bulaza wa Senono oba yegwese mwe mumulabye kati nefe abaamulaba faaba ebintu bikyuka gwe noonya Katonda oyo ye Katonda atakyuka. Gwokimanyi Senono singa bwe yabya katono nga yagala okuwasa omukyala n'agana nti oli katono olumulaba neddusu liyiika nenga takyalina kyakola nga naye amukwata yati yamunyweza bulala tamuta kubira Katonda engalo ez'amaanyi. N'olwekyo gwe noonya Katonda sirika. Obwana bw'empologoma bunoonya ne bubulu naye abanoonya Mukama tebabulenga kirungi kyonna. Osobola kunoonya sente n'ozimba ennyumba oba waakagimaliriza ne bagamba nti olina kansa. Osobola kunoonya sente oba ozifunye bwoti ne bakakutema ng'omukazi ke yatema mujjawe nti olina siriimu. Banange n'ennyumba neekutama
era weebali ffe tubamanyi omusanga ng'aga nti munanga olusozi lwe lwafuuka amaka gange ng'asula busuzi ku lusozi wangi ng'asula busuzi wa naye ng'alina ennyumba matiribona. Kati gwe olwaleero noonya omusajja ensi gweyaayaanira bw'onoomunyweza bw'ati n'abalala bajja kujja nga bamunoonya mu ggwe. Nze eri we tuweerereza mu nsokola kakubo kazibuzibu era abamoroka ffe tetubeera nnyo n'abamoroka si lwakuba tetubeera bw'ajayo olumu agasidda kakubo oyo akamanyi wuuyo oyo amanyiyo oyo mulabye mumanyi mutabani wange Yesu yeebazibwe. Naye oba olyo ng'emoroka egyetemereza ng'egyetemereza ngajja waliwo abajja n'abakumi nimuga abakumi bo tebavaayo saagala ku kyalo kuno babirabe bajja tandika basigaleyo mumoroka era najja n'alyoka akutotolera ebimuluma. Lwaki? Buli lwono ekirungi ky'okunoonya Katonda walibaayo abalala bw'omufuna abagenda kujja munoonya mugwe. Abo tebajja nga bawuba ngalo, abo bakufuula mukwano gwabwe, abo bakufuula wa luganda lwabwe nga tomanyi gye baazaalibwa nga ne ssente gye baazinoonyeza tomanyiiyo naye nga bagamba kwata ku ssente olyeko kubanga oyina Katonda. Kubira Katonda engalo z'amaanyi. Waliyo ekyawandiikibwa ndowooza mu Zaakaya kigamba nti abantu 10 balyekwata ku lukugiro lw'omulokole ne bagamba tugenda naawe kubanga tuwulidde nga muyina Katonda. Tuwulidde ng'olina Katonda gwe ky'oba okola. Kyova olaba tebagenda tusomerayo olw'obudde tebatusomerayo naye gwe wandiikayo ate omanyiyo naye lwakuba togaziyaayo. It's Matthew chapter number 6 verse 33. Bayibega nti musooke munoonye obwaka Matayo. Abatamanyi luzungu nganze Matayo mafya abeera Matayo 6:33. Musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda nti ebisigadde bigenda bagoberera bugoberezi. Abange njagala kugamba nti buli lwonoonya Katonda abange ebintu bisigala bigoberera gwe. Wangi oba muntegedde bw'onoonya Katonda singo omusajja yagoberera bugoberezi nga naye akunoonya. Wangi bw'onoonya Katonda gwe bagoba mu nyumba amayumba gakunoonya gakugoberera. Mu nnaku ez'edda mutundu ey'edda nga babeerawo nga tolaba bino bye basiibula abantu olw'omukaaga nga tebiriyo ng'abantu omanyi abantu tebabeereka baamala kukola mpisambi ng'abantu balemerwa bagafuna baga abo bagende. Ne waliwo omukyala anoonya Katonda ne yeerabira n'ekibuga bwe kifaanana n'akeera n'agamba ate nsiruwadde nnyo nakino kisuse kangendeko mu kibuga ndabe bwe kifaanana. N'akirira mu kibuga aba ayambuka bw'ati ku mutaasa kafeero awo eyo layina we batikirize mukono n'alaba abawala nebaga senga bafeerewo ekibuga nza tayinaamu na 10 bandi banange senga totwebuzaabuzaako senga twakunoonya n'obula senga tukunoonya gwe bananga benegase nenga kasita sina kye bagenda okunfera n'abasenga senga munange wotooli mwanyoko yafa ne mwanyoko yafa twakunoonya wabula yaleka alaamye n'agamba zirye takisi 2 zizo. N'ebyenyumba ey'egindi yo n'ekibanja ekya gindi kikyo senga totwebuzaabuzaako n'agamba banna bano baagala kunsadaaka kabbadiki nenge birimu Katonda nakkakana n'abawuliriza amazima. Tetumanyi oba famire baali baagwawo nga baana be baasigalawo bokka ne bamukwasa takisi 2 kandi zaazo ne bamukwasa amayumba. Obulamu ne bukyuka lumu mu bantu batamanyi. Kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Oba waali owuliddeyo obujulizi waliyo obujulizi obw'abo banoonya Katonda. Omuntu anoonya Katonda abeera n'obujulizi. Ulira kandagule towulira nti muweereza nga waliwo ebirala ebivuuvuumirawo wabweru. Amazima bijja kubula ojja binoonya bibule. Bo bwe baba bageza abo babyogeza bwe banaawulira nga mwogera bo basirike
kasitamu n'ayogera nga boogera njogera mazima nga sirimba nga nava bwayise mu kusala watermelon nga nali nvuga akagaali ndi Rukebe nga nali mpemulira ku stage mu Lubigi naye ng'olwaleero n'obwenzirayo abaana b'omusamize Bemba Musota baali babiri nga tukola nabo ku stage Kasumba n'Entege nimbagamba eby'essabo nga ndokose lijava ne bagamba osaga essabo lya Bemba Musota lyavaawo waliwo matiri bonna abamu bavaamu amanyo buli lwenzirayo bagamba Musumba tuwego sente ninga bali baana b'omusamize abange bategeera nti Katonda taraba ku misamba totya n'ebyo ebibadde byogera loonya Katonda sirika ekyo nkiragudde ebyo ebireekaana ebyogera nga naffe twogera Katonda abange simanyi waliwo chachi y'ekisirusiru mu Amerika yali egatta abasiyazi emaze emyaka 10 nga weeri after kugatta mu sayazi eradu yava mu ggulu n'egikuba yonna n'ekwata omuliro aba fire brigade ne bajojuzikiza n'egana recently mwalaba Brazil bavoora Katonda ne bagamba ebya Yesu tebiriyo ne bamukola kakatuni ne bakola ne sitaani ng'ali ku kigaali ng'atambula bananga amataba gakuba Brazil ne bakkiriza Katonda tebamukunamira teryamanyiira Katonda ojja kiraba njogedde ojja kiwe soogerera bwereere gende buna mwaya kutoto obenga avo ng'ayambuka wabaddewo gubbaala n'erinnya saalisoma ningamba sisobola kusula wano nga na wano waliwo ebbaala ozanya ne Byamukama nze Katonda yampeesa 5 ninkikolimira nga buli lunaku nga buli lwenva mu zavisi nvuga emmotoka yange neetooloola ku toto ninywa amafuta ningulayo kakofi ningamba ekyo nkikolimidde gureda yabisaanyizaawo ebbaala baalifuddemu amaduuka njogera nga ndagula Bayibuli egamba mu kitabo kya Yosuwa essuula 1 n'agamba tewali aliyimirira mu maaso go n'agamba ddamu amaanyi ogumu omwoyo wonna woolirinya booti nkuwaddeko ekyo nkiragudde tupooza esinga mu linnya lya Yesu njogedde ng'ensi yonna ewulira mujja kutuuka ekiseera nga mwe muleekaanira wano mweka nga teri mulala leekaana mu linnya lya Yesu. Nagende ekatooke kusabira omukyala Musumba Tomu ye yamumpa atolooza nasaba ntuuka bbawa yali wa KCC bano abakungu nakola effujo nga kyaki etandiseewo n'agimanyiira n'abagobawo n'abamenya ennyumba ya tiles naye nga yeyingiramu emisota ng'enzigi zeegula zokka n'agamba omukazi toleeta basabi n'agamba ate ekizibu kye tulina n'abadde mbuuza nti omukazi gye yalaga baamugabira ettaka lya bwereere baanoonya munoonye ningamba mumunoonye mugende mumwenenyeze mwe muli baakufa egyo emisota gijja baluma mufe Katonda bamugoba Katonda basembeza musembeze ng'ofunye kyansi Katonda yogerere kwewuwo gwe tobitwala bwotyo nga byakusaaga nkubuulira amazima gwe munoonye temuli muloosi mu kunoonya Katonda tewali mukazi yali anoonyeza Katonda n'asirana buuza ba Robert Kayanja we baamunoonyeza kati ensi ebabatizaako birala buuza ba Musumba Tomu awo wali kyaki waaliwo ennimiro nga nannyini bw'amala kusogola lumondi nga bo bajja ne banoonyamu buno bunyoko yalimawa kati bwe babeeranga basaba wano tutwalawo mu linnya lya Yesu ng'oli agamba kale laba embuzi ezo ziva mu nnimiro yange mbuzitwalo bwagwe eddalo naye olwaleero baatwalawo mu linnya lya Yesu. Bw'onoogenda mutundo weetooloole wansi wano we baazimba serete eri wansi awo waliwo ennyumba z'abahaaji nga emizigo ng'ena nga bulungi ne bagaa tetuli baguza tetujja baguza kyaki nga bwekula ne bagaana ogiguza kyaki nga bwekula ne bagaana ogiguza omanye kyabaawo toyi ne zitandika okujula nti abantu nga bangi nga bwe zijula zikulukutira ewaabwe
oba erosi yarabanga kibwe bagiyitanga nga tejja nga toyizwe banange biwembiza ajja mu lujja lwaffe ekyo ne kibagoba kyokka ne banoonya agula nga tebaagala abaguze kyaki naabula anaagula awo nga n'abawaamu 5,000 tebamulaba okutuusa lwe baagonda ne bajja mu ofiisi tubadde tusaba mutugule kobera Katonda engalo ez'amaanyi omulokole omumanyira ayina gwe genda onoonyereza oba waliyo omulokole yali yeetuze ate talibeerayo omulokole teyeetuga oyinza omulaba ng'asiiwuse oyinza omulaba nga naye teyeetuga naye abagaga beetuga wano Uganda yakasembayo mukodomi wantake yeetugira wali ewa Seguku mukalina nga yakaragiriza ne tulera zituuse mu Mbasa ne yeeteekamu ogw'embuzi n'afa naye omulokola yasiiwuka teyeetuga wagenda kuyita akaseera n'ogamba kobera Katonda engalo ez'amaanyi. Wulira kino nali bwayise kati akavubuka ne kajja kabulira enjiri olw'ebizibu nga bingi nimpulira ne kagawanika emikono bye kansabira sabe bananga abasiraamu baaseke bwayise nayina haji nze namuvuga nga kagari yali munene nga abala tebamusobola ate nze nga sirika sente nagane kanyankorosiruwadde nagakatoba tokola ki naye nooyazani nga haji nze nzikiriza Yesu simanyi oba kyali katawo ninzija embeera ate nenkwata bubi neninoonya Katonda natuuka nakagaali ne bakabba nekyakabbisanga buweereza obulimu nze nga nze bwe nziruka ninvugayo booda nga mbeera n'amalala kagaali ne bakabba muweereza tobeeranga na malala wuliriza musumba okyagamba wulire kyabawo siikulwisenga Katonda najja nankolera nayina suuti nimpitayo mbuuze ku haji kama kw'omukisa taata omanyi haji bwe yagamba naga ya Rabbi ono omusajja w'ekikofiira gyatufuga n'agamba ono omusajja yali mbega nga nkubye suuti bweti nga wene kyenyi kyakayakana n'agamba ono yali mbega waawo nenga ndi mbega waawo nga Katonda yankubako bukubi nfuufu yansiimuulako ebisooto bwe nanoonya nga namulaba abange abaayo nzuze okugamba ekindeese wano nga tumaliriza ennaku 7 tewali yali anoonyeza Katonda n'asiraana talibaayo Katonda akuyamba. Nobwe njogera kino ninvaawo ningenda waliwo omukyala Mukama yamuyita yeegayire bambe nga kyaki wakaca n'atuuka renti ne zimulema ne bamuwoninga n'atalina omanya abalokole bakkiriza nnyo omanye kyabaawo ekyabaawo kikino kirabe yagenda bwe yali nga bamugoba mu nyumba eyo bayitayo nga mukabaawo eyo mukakoona eyo bwe bali bamugoba bamalaya ne bakungaana abantu bonna ne bakungaana nga baseka kati baba baseka waliyo omusajja asalinkiriza bwati agukire nalukulungu nawulira nasense ndabirwamu mulokole omanyira musiruwala ate mwagala kola kamukarabe bamuvuma abakazi b'emuzigo 12 omanyi bwe bavuma mizigo 12 wabeera abakyala b'ababooda n'ababavuzi ba takisi tebafuuye eminde ebitooke byebigwa. Haleluya. Yesu omulungi yeebazibwe. Kino kye kyabaawo. Omusajja n'avaayo n'agamba kiki zino embwa zitumanyiira mbuzisaba kabagigobe ewulire najja bulungi n'agamba maama kiki nti bangoba mu nyumba emyezi giweze 6 sisasula omanyi mulokole asaba n'akusiba n'otajjukira mugoba ogwo ne guyitawo n'agamba oyo omuwugula era n'awuguka ogwokubiri ne guyita nago oyo musindika kaseese n'agenda mulokole omuzanyisa ayogere kigambo ne kibaawo kati bambe nga kati bikomye bamugoba wakati nga bamugoba omusajja n'agamba sooka oseke n'abasekeremu sangula amaziga n'agamba nze ndi malayikawo teyabuuza oba biki oba n'agamba nze gooraba nafuna obutuuze mu Amerika nyina amaka amalungi ewa
eri Rubaga waggulu n'agamba mbadde noonya omutuufu gwe ngalekamu nga simulaba nja kusasula omusaala mpeerera abaana bo teekengawo amasanyalazi awamu n'amazzi n'agamba kwata abaana bo ingiza yaliddabo kabini n'agamba byolaba nga teweetaaga mpozi ebiri kwa manya go bye weeraliga naga n'ebirala biwunge musaayi gwa Yesu bireke batawaane ne kasasiro n'aleka ng'asasudde n'okusasula ze babadde bamubanja buno obuyumba bw'ebiri kitundu n'aleka ng'azisasudde n'amutwala mu matiribo namulokole noonya Katonda sirika noonya Katonda sirika ajja kusanyusa ndi wa mukisa nze ndabise mu maaso go ng'omaliriza ngenda kusumula ekitiibwa kya Katonda ngenda kusumula amafuta ga Katonda amazima genda kulaba Katonda njagala kumpeere obuvumu njagala akujemu okutya atwale okwerayikira n'okukaaba atereeze emmeemeyo when you worship God emisota giduke lubaala gende ebitambo bigende abange nzize kusirisa buli kibadde kyogera mu bulamu nga si Katonda ngenda kulekerako eddoboozi limu nga lya Katonda emizimu egibadde gyogera gy'oli ngisirisa emisambo egibadde gyogera gy'oli ngisirisa abange ngambye amarogo agabadde gwogera gy'oli nga sirisa leero nsumulula ekisa ery'omukazi omwali wano sumulula ekisa ery'omusajja ali wano ebibadde biganye bite ebibadde biwakanye bite laba Katonda yanukuza omuliro laba Katonda wanyusa ebiro n'ebiseera laba Katonda akyusa embeera abanga azimba wano abanga asanyusa mwesimye abatandise n'esenono abange mwesimye abatandise n'ese abange ndabye mwena nga muri baweereza b'amaanyi laba ekisa laba okusaasira laba obulungi bwa Mukama laba ekitiibwa kya Katonda laba oyo yanukuza omuliro laba empologoma ya Yuda laba ngambye ekisa okusaasira entiisa ya Mukama ayayayayayimuse emikono gyo omugambe Yesu nsaasira abange yogera nange omugambe Yesu nkwetaaga taata sinkana obulamu bwange sinkana emmeeme yange ngano omwoyo gwange ebadde bimpakanya taata obiwakanye yogera abange nkimanyi weenenyeza kimanyi okabiridde Katonda nze bandeese kusumula amafuta eryabo babadde banoonya Katonda kyekindeese wano I release fresh anointing nsumula amafuta amagya agakutula ekikoligo agakyusa embeera laba yanukuza omuliro laba ddamu okusaba laba omulwanyi w'entala laba Katonda ayamba abantu laba Katonda asirisa abarogo abange nzigira ebyoto byonna eby'abarogo nzigira amasabo gakumako omuliro abange ngoba amasabo abange nzikiza ebyoto by'abafuyi b'emindi eby'abarogo ebyawamba ebyasiisira Katonda gula weggulu eri Alexanono Katonda gula weggulu eri divine heaven rapapapa ministry ayayayaya rapapapapa negetere pozeshendereba ribagadere pozeshende ulira omuliro gwe ulira ekisa kye ulira okusaasira kwe ulira ekitiibwa kye rapapapapapa abange Katonda yanzija ku street wenasaliranga wotameroni ayanzija mu kutunda amagi amafumbe 2 abange ye Katonda kuyamba leero ye Katonda kuyamba leero banaraba ne batya ne besiga Katonda banaraba ne batya ne besiga Katonda agamba golokoka yaka ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo laba omusana gwa Katonda gukwakidde abange ndaba ekitangala ekikubye mu bulambo oliko ekitangala oliko amafuta amagya amafuta agawanya endwadde ayoyoyoyoyoyo
Mulinnya lya Yesu, mulinnya lya Yesu, mulinnya lya Yesu, mulinnya lya Yesu, mulinnya lya Yesu. Emizimu gyokebwa, emisamba gigenda, amarogo gokebwa. Laba 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 laba, ndaba abantu bayingira ekkanisa, ndaba abantu bayingira ekkanisa. Ayoyoyoyo, nsumulula ekisa, nsumulula ekisa, ekisa ky'okusaba eri ekkanisa eno, ekisa ky'okusaba kikyo. Ndaba abakazi abasaba, ndaba abasajja abasaba, ndaba abawangula emizimu, abawangula emisamba, abawangula amarogo, abawangula ebyoto, ebadde batawanya, emizimu egibadde gibalondoora, amagomba gabadde gabagoberera. Wulira Mukama, wulira Daddi, wulira empologoma ya Yuda, wulira omuyuzi w'ebintu byonna, wulira Katonda atagwawo, wulira Katonda asaasira, wulira yanukuza omuliro. Saba abange, saba ogambe Yesu, olwaleero nzize ng'anoonya gwe, njagala nkulabe, efamire yange ekulabe, ab'enganda bakulabe, kyaki yange ekulabe, omwami wamulabe, omukyala wange amulabe, taata bw'ataswaza ajjawo ekiswala. Isaiah 61:7, tetuswala, otuwamu emigabo ebiri, osanyusa emmeeme zaffe, otugolokosa, otuyimusa, otutaasa. Magadere pozeshendereba, rapapapapapapa, 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 ramazashinderebo, negederebo, rizegedereba, rabababa, rabababa, yamagaderebo, yamagadere pozeshendera. Abayo saba, abaye saba nange yasamya akamwa nkosabe, ogambe Daddi gononyamba, ogambe Yesu gonontaasa, gwe Katonda ataswaza, awanyisa ebiro n'ebiseera, ajjudde ekisa n'okusaasira. Katonda w'amawanga ajjula ensozi ne zitamanya, mu Yobu 9:5 ojjula ensozi n'okuma ne zitamanya, ozivunisa obusungu bwo. Wulira, wulira gwe njogerako, ate enkoza abagerengetanya abange mu kitabo kya Yobu 5:12, ate enkoza abagerengetanya emikono gyabwe ne gitatuukiza bye batandise. Laba laba laba, ayina baasirisa, ayina baasirisa, ayina baasirisa, ababadde bakwogerera, ebadde bikwogerera, abisirisa. Oyitawo, oyitawo, oyitawo. Abange ndaba olugi lugudwa, naye nga waliwo bakuziizwa. Laba bw'oyita, laba lubaale weewomwe bwagenda, laba abacwezi n'abarangi bakwata omuliro, laba emisamba givunama. Laba 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 laba, abange ndaba oyina bakuweereza, ndaba oyina bakwatira ensawo. Ayoyoyoyoyo, rapapapapapa, negedereba, rapapapa, rapapapapa, rapazashendereba, rapapapapa, rapazashendereba, rapapapa, rapaza shinderebo, negedereba, rapapa. Kwata mu ngalo zange, yamagaderebo nkusabye, eyembaga, eyembaga, eggulu ligikole. Bulinnya lya Yesu, bulinnya lya Yesu, bulinnya lya Yesu, bulinnya lya Yesu. Abange mpita omuliro, mpita empewo nyez'ensi, okwegattira wano, okugaziya wano, okuyimusa wano. Abange mpita amabaati, abange mpita byonna ebikola, mbiyita wano, mbiyita wano, mbiyita wano. Bulinnya lya Daddi, mu linnya lya Yesu. Jesus, Jesus, Jesus. Rimagatere pozesheketa. Abaye saba, abaye saba Katonda akyakora. Abange saba, sabira ddala. Ayayayayayayaya, ngedere pozeshendereba, rapapapapa,
Alexenono fetwagala taka wetago tekewa mabati ndesa ebati lyange kwata pava shandereba abange ngambye mpita amabati abange tonyomanga ntandi kwa ntono enaku ntono kino kukyuka Katonda leeta abasajja n'abakazi abalina omutima gwo taata abawagira obwakabakamo taata wane ekitiibwa kyo teekako okukkirizibwa tuseeteeza ensozi ezibaddewo tugulawo amakubo amapya aganaatuusawa n'abantu aganayizisa abantu Yes, Jesus. Wanike mikono gyose. Nsabira oyo abadde n'ensonga ng'ogirese maaso ga Katonda n'erabika ng'etakola. Oyo abadde asabye Katonda n'aba ng'atakola. Olwaleero okufuka kw'amafuta ga sipiidi. Quickening spirit omwoyo ayanguyiriza. Omwoyo wa sipiidi oyo omukyala muyambeko Mukama amwanguyiriza. Amwanguyiriza bintu byanguwa laba maanya g'omwoyo omutukuvu laba ogenda birwanyisa byonna buli ddogo lye baakuloga olwaleero likuta omuliro banjaba n'alaba ne bajja ne beesiga Katonda waliwo bagenda kuyita Katonda zimakatere pozeshendereba abange nsumurura okusaba abange nsumurura ekisa ky'okusaba abange nsumurura omwoyo omutukuvu laba waliwo abasaba muno mulimu abaana mujja kwatanga emizindalo emizimu gigendi abalwadde bawone muno mulimu abaana mujja kuyimbanga abalema batambule laba Mukama laba Kabaka laba Yesu laba yomba laba ministry yamwe mpulidde bagiyita oba nsanze nga eyitibwa Divine Heaven Ministries magadara egure ly'obwa Katonda teeka emikono gyo nkusabire egure ly'obwa Katonda liwandula miracles naweebwa motoka nga nyina kasanvu mu nsawo bwe nagenda gamba famire yange ng'olwondokose nga nenenyeza nti ngenda kuwasa bagamba Yesu wakoze kirungi owasa muganda bagamba tujja kunganya emitwalo 7 nga famire tugule nakati it means bali bansekerera naye yeebazibwe Katonda bagenda okutuuka ku lunaku lwe twayanjula gwali gwa kubiri nzijjukire ennaku z'omwezi sizijjukira abange twayanjula lunaku lwa Sande bagenda okutuuka bali bamanye emutune ne bagamba nti leero wano waliwo saavisi ne babagamba nedda ne bagamba nti ekiro waliwo okwanjula kwa Byamukama bali bagidde mu kalavu nga mulimu enkota y'ettooke ne nakati n'omuceere omupime ku dduuka nga baagalamu embantuula ng'ente nagisindise dda nga nze nguze dining table nga nyina epipo na buli kintu twayingira emasajja ne bagamba mugaga kyaze wano ng'emmoloka nange simanyi gye zivudde abange nkusabidde Katonda kola ebyamagero asinkana obulamu bw'olwaleero ng'ova mu kunoonya Katonda with a miracle and wonders ekyamagero nebyewunyisa weewunyisa Katonda kwewunyise weewunyisa abalala abakumanyiranga amabanja totandika okubawola nkusabidde abakuloganga bafuke ba maidi bo abange nkusabira buli yakuloga abeera omukozi w'abaana bo abakubira engenda ekyo nkisabye nze Byamukama kijja kubaawo olikiraba alijja ng'anoonya omulimu ogenda kwetegereza nga
yakufuiranga emindi nga yasirana nagwayo nga Katonda yakwimusa. Omwana atuwadde obujulizi abantu abamuwanga amawulu atebe yagura ettaka lyabwe n'ennyumba yabwe. Katonda tasaaga. Waliwo weebwa ekyamagero wano ekiteekanika, waliwo weebwa obulamu obulungi, waliwo asaasiddwa mu linnya lya Yesu. Mukubire engalo z'amaanyi, kubira engalo z'amaanyi. Waliyo gwensembyayo, ensabayo ya mpola mpola, naye ojja kufukamiranga kusaba booti enseekankane awali amasabo wakkirize. Katonda kuwadde ekisa ky'okusaba. Bw'onoobanga ng'osaba ng'omusezi tayitawo, nga woosabira balugu nga basengukawo. Nze simanya balugobe n'akasengula tondiraanya ng'oli mu lugo. Gwe noonya Katonda, abakujerega tobatunuulira bajja kubanga beebuuza waavaawa. Mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Bw'oba okitegedde mukubire engalo z'amaanyi, mwongere engalo. Kama akuwa omukisa, kama kunjagalire. Eyo kyaki ewedde, bajjayitanga nga bajeegomba, bajjayita nga bajeegomba mu linnya lya Yesu. Nagenda Sumbe ekiri eyo ebulenga, sabira omukyala naga naguddewo ekyoto naye nga yali yekka mu nnyumba. Ningamba wano mpita abantu bono okusabiranga wano. Nagenda okudongaanyaniriza nga balina jazz, balina keyboard, balina gita nga yagula bamwetoolodde bonna. Ningamba oli Katonda asaasira ekyo nkiragudde mu linnya lya Yesu. Leka eddoboozi omwana wa Alex Senono lye yawulira lireekaanira ensi eno yonna. Leka ekyo kye yawulira munda ye kituule emitima gy'abakazi aba Russia, abali Germany. Buli awulira eddoboozi lya Senono awulire ng'omugugu ogukumukwatiraku, si kumuyamba, okumukwatirako ku kino kyatandise. Ebintu bikyuke mu linnya lyo Dadi. Amiina. Kama bampeera omukisa, kama banjagalira, kama bakola obulungi.